All right, abalaba ETV Uganda, Ward XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo kwekumira ku mukutu. Everywhere that you watch from, thank you so much for watching. Batulaba nga muri mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Alain, Sharjah, yonna gyosinza. Thank you so much. Abali mu United States, thank you so much. Abali mu Europe, Scandinavian countries, abali UK, thank you so much for watching. Abali Canada, South Africa, thank you so much for watching. It's yet another day, another interview. Erango lunaku lwa leero tulina omu ku ba producer abasinga okuba engoma wano, Moscan. Tugenda kubanga tuwayawaya mukona ye, tumusanze wano ku studio. Tugenda kubanga atunyumizaamuko bulamu bwe atandika ddi okukuba omuziki, you know, tulabe industry agiraba atya, agifunyemu ki. Tugenda kubanga tutambula naye era nkusaba tulaba mwenna otwegatteko tusobole okubanga tunyumyamu ne Moscan. Omukulu ogamba otya Moscan? Ndikirya muganda wange. Obulamu buli steady. Yo. Wano we tuli we bayita batya studio? Wano oli ku Tactic Studio. Okay. Omukulu Moscan chechimu. Moscan. Yeah. Aliyo yandyetaze okumanya Moscan amanya gamatufu yani. Tegakyuka nnyo era kugomanyi. Okay. Nze Ochi Kemish Moscan. Soko demu tusulidde bulungi. Ochi Kemish Moscan. Ochi Kemish. Yeah, Moscan. Yeah. Moscan azalibwawo. Banzala Gulu. Okay. Yeah. Which particular part in Gulu? Keyo. Yeah, division. Bili yao maendu wao chala mchale. Okay. So abegulu babuze ko mu lulimi oba tolumanyi? Ndumanyi. Soko babuze ka abeka obabulire nti tuli wano tugenda mu maaso. Jalun kopango Jami Gulu wenjala. Big up enatindu producer Moscan. All right, mubiwulidde byayogedde sijja kubiddamu. Akakati Moscan, ozaalibwa ddi? Banzala mabega keyo. Oli mbega? No, twagala kumanya aliye yakuwagira, ayagala byokola. He needs to know. Wazaalibwa ddi? Olunaku lwe banzala ntera byogera bine bigambo ku birthday yange. Mbadde nsaba babe baguminkiriza. Anti kati bayinza okutamanya birthday. Bajja dutegeera. Ate luno olunaku bali lutegedde batya. So alina emyaka emeka kati Moscan? Moscan musajja mukulu muzadde, musajja wa kitiibwa. Ebyemyaka mbadde saaganyo biremereko olaba desire maama wange yali kweka. So Moscan wasomerawa? Olugendero olw'okusoma lutandikirawa? Nze natandika okusoma mu 1999 awo. Natandikira mu Pitu. Najisomera Pitu, najisomera St. Paul. Nenga olugendo saasoma nasale ebintu ebiwanvu manyinze nazalibwa eggulu. Ebisere waliwo entalo nyingi tetwasoma kiri awo kitegera kati bwenajja e Kampala. Ate nali nkuzemu ne ngamba mama ngamba sime bajja kuyita jjajja sime biki mu kirasi. Ne yewe natuka kusomera ne nganze ndi mu Pitu. Somero cheri balita St. Paul. Okay. Lili banda o Kireka Jinja Road. Okay, St. Paul no somera opaka chapa. Nasomao paka P5 nengendako Gonzaga Ekamuli. St. Gonzaga ate P7 nenzirawo nenjitulireyo ku St. Paul. Okay. Yeah. So womala primary wafuna obubonero bumeka? Musanvu. Subject kije wasingo yita? Esatu ezisoko kuleka math. Math chichi yagana? Just ngomanyi nali waddalu nnyo kusomero kati nga teacher math akifunamu obuzibu nga ye. Eddalu lyange kale nga limukosa. Nga buli watuuka nze gwatandikirako ne baba nga alina obusungu obwamujje ebweru. Atuuka yetegereza kaliddalu we. Kale n'olwekyo ebiseera ebisinga na dodginga nnyo obudde bwe nga nyinza okusaba please teacher may go out. Netwala eddakiika zange 3 kwana. Nenkomawo nankuba kiboko naye nga nze nduddeyo.
kiki kyojjukira like mu primary nga tunava ku primary level yo what is the worst memory gyojjukira mu primary school mu kusoma kwa primary? Kati mu primary nasomera mbigere by the way mpaka mu P5 awo nga sambala ngatto. Omaye mama wange yali mukazi mwavu nnyo kale yali afumba mwenge kati nga wabasobodde ofuna za uniform ne school fees ebisigadde toyina mubanja nnyo ate olina kweyiya. Naye lumu twali kusomero I think that was in P4 ku break time twali tudduka kati nga bakubya akaddeko okuyingira kiraasi essengenge ne linsala ku ggulu wano ne linjuza paka kugumba nentuka kale nali sambala ngatto neera nga sisobola kwambala ngatto sinzira ku mbeera gye nalimu. Worst moment kubanga kyantwalira emyezi ng'esatu okuwona nga nsoma olusi njosa yeah. Era olwavaawo nagula ngatto mama yangulirayo engatto nentandika okugisomeramu. P7 wona nali muzivu nnyo nga mbeera smart nkuba ku kiwi nga nkuba ku kiwi so akaseera kaali kazibu nnyo kenyinza okujjukira mu primary bisigadde bingi yani ako kisinza keerabira. Yeah. Okay, ate best moment gyojjukira nogamba this is what I miss about primary school if I had the opportunity nandibadde nzirayoko nenejjukanya kino kyali kinnyumira? Obuugi obwekikoola obuugi ku lunch time twanywanga obuugi fe abataye na sente zisasula za lunch naye nga nyinza okuddayo emirundi nga 6 kitegeera kati bwali akaseera kaali katabu nga ekyemisana andi nga kimanyi muzeeyi yasasudde fees naye teyayisizaayo zino ez'emmere kati nga obuugi nze nkima emirundi nga 6 era nga nze kuuka ntegeera wamanya nti yeewa bikopo nga 5. Mu primary awo have you ever received did you receive any punishment gyojjukira n'ogamba mu butuufu bankubba emigo bwegiti nali nkoze kino? Were you ever heavily punished? Not really. Naye kyenyinza okujjukira I used to come late like natuukanga late kyankubyanga kumpi buli lunaku okumalanga ttaamu. So what were you doing ng'okola kyewaka? Just ng'omanyi nti okeera oluusi mama ayagala musoke muleete enku omaye agenda afumba omwenge nokima amazzi oluusi n'ogolola ku ngoye awo oba okitegeera ogenda omaliza nga ziri ssaawa ng'emu kitundu ate ng'olina otambuzaawo bigere okitegeera kati ogenda otuuka ku ssomero era nze natuuka asikaali ne mufula kyali nga nkwata nnyo leeti lwembankedde ennyo ziba ssaawa ezi 2 naye nga natuukangawo 2 kitundu 2 ku 2 kitundu awo naye yatuuka n'akitegeera nga munnyonnyola. Yeah. So bw'omala P7 ki ekyaddako? P7 nawummulamuko omwaka mulamba nga sisoma. Muvaako awo waliwo akalimu ke nafuna omaye twakulira nnyo mu haso kati muvaako awo waliwo omulimu gwe nafunako awo nali bano aba National Forest Authority ng'ogenda n'osimba emiti okitegeera ng'oluusi mupanga embaawo bintu bwe bityo. Kati muvaako we nakolakola ne ntandika okuweza ate ku busente wano ku NFA wano Nakawa Bugoloobi in fact we nali nkoleraawo nali muto mu bantu abali bakolaawo ndooza nze yalimu ng'omuto nga mbeerawo neneeya nga babasasula bati nga babasa oluusi kati nasale bed woba ogikubye yalinga ku 3-5 naye ng'ebaamu obuntu nga 10 oba 2 plus obukopo obutini buba bungi ng'oyinza ogikubira ennaku ng'ezi naye nga bagenda kusasula 3 kiddo. Ekyemisana baatuwanga akawunga ka 5 ekiteeka akawunga bijanjalo kaali ku kiddo koba nga bakatuwa. Era nali mbeera ne maama. Taata yali era eyo kampuni gye yali akolamu naye ng'era naye mufuna mpola ekitegeera n'atuuka ne bamuwummuza mu ngeri etaali nnyangu so
tubeerawo nga enanoonya kalima akola ki kati nze awo muvaako bwe natandika okukolakolamu okusoma we kwaddamu kubanga bampita amasomero gaali abiri yali Hill College ne Progressive Bweyogerere saagendayo nenga mama kansoke nkoleyo okwo kubanga kali mukafuna okitegeera omwezi gugwako oterese emitwalo gyo nga 7 oba 10 oba kitegeera nenga mama kansoke nkole nja kuddayo mu second term atawo bwe nafunira emikwano negitandika okukola kinga omanyi ojuke oli mwana muto obeeramuko n'emitwalo gye ebiri mu nsawo kitegeera ntandika okufuna emikwano ng'ate jjo gyaganye kukola nga okusoma nno era ng'ayinza n'okubuulirira enjiri ey'obutasoma awo omwaka ne guggwako in fact nga sisomye. Which year was that? That was in 2005 kubanga P7 najitula 2004 yeah kati 2005 saasoma 2006 kati 2006 ku mulimu ogwo waliwo incident eyaggwawo kyali kyamaanyi nnyo kubanga bakyali bange babiri baabatta benali nkola nabo What was that? kati jjukira mu process y'okukola baatukyusa emirimu kati nga tuwerekera bano abagenda okuwamba embaawo enzibe wabaawo abo abatema embaawo mu bibira ne babizibba ate ne bazitunda kati nga bagenda ne bazibajjako mu mateeka okitegeera so ndowooza ku luno oba twakwata ya mukyamu oba omu ku bakulu mu kitongole ne bapangapanga olukwe kati nze ebiseera nali in fact nakalokoka kubanga nalokoka mu 2005 awo ngaggwako kati nga njagala nnyo kyakye nga nze ku Sande sobola kukola ne mubeera n'akalimu kati ku Sande ku makya ne bankubira essimu bagamba bali bampita Aki tulina akalimu naye oba oli steady gyana tugende mbaga angenda ku church nakoze program musumba yabadde ngambye agakundaba nina okubeerayo ku church ne mbaga kale ffe katugende kale twali tukola bana kati ng'omulala mukyala yo olubuto olumulumamu nagamba nsisobola kuleka mukazi wakaka akansigale kati abaana babiri abaagenda tebadda kubanga bava wakasanga mukaaga ne bagenda bamala ennaku nnya nga tebadda twaddamu awulira nga balanga ku radio Simba waliwo emirambo gye tusanze wano eyo mabire eyo okukakana nga bebbo so nembera nenfuna nyenyiike ku mutima n'omulimu kwegamba nembivaako nentula ne mama ne mwanga sigenda kuddayo eyo ngena funa mulimu mulala mama naga it's okay kati awo nembanga ki omutima gwokukola kuleeyo ne kigaana kati nentandika okupootawo okaawo awo nga tuyingira January awo 2005 mu January gundi mu December nga tuyingira ki nentandika okupoota kati mu 2006 mama nangamba ogenda kuddayo osome buno bulamu bw'olimu si bw'olina okubeera mu saa zino ogenda kuddayo osome nange nenzikiriza nengenda ku Good Shepherd Bweyogerere yayo gye nasomera S1 naye nali mugezi kubanga ebbanga linamala nga sisoma era bwe naddayo nentandika okukola obulungi ku ssomero nengendako awo ku Progressive in fact eri nasomayo S1 kati S2 nasomera amasomero aga nagendako ku Progressive nemmalayo gundi omwezi nga gumu nga sinamalayo fees zaabwe ng'obimanye effujjo lingi just era nze yewummuzamuuko awo mama nanyiiga nyunyunyawo nenkyusa essomero nengenda kusomera bali baliyita Dakana kale ekyantwalayo nze ngeri nye nalisaagala kunnyigiriza nagenda akasomero nga kalinga akatandika nga mmanyawo nja kukolerawo ebyange biki jjukira awo kati nali ndina mu church choir by then nali ndi mu choir bagita Life in Jesus eri embuya ekyaliyo kati nga ndi mu choir kati nga ngatagatta mbeera obwongo ne bugamba naye okusoma oyagala kubeera muyimbi oba kye nali nsinga okwagala era nali nnyimba bulungi mu choir
nkubanga olusi ba dobozi nali nyimba dobozi kalobozi katono nenga kasobola okubeera solis ng'osobola okulembera abantu so nayimbanga praise mu praise awo nali muzibu nnyo kati mu time netuuka kusomero netandika okubalansinga obudde anti ng'obuzibu maama akasente kajja leeta akafiizi oba okitegeera kati ng'oluusi otuuka mu bibuuzo nga gwata nawe kumalayo ki fees kati nganze yali akozeekwe nga mandabawo desire ya manaawo mu P2 first term nensoma bulungi mu S2 first term nensoma bulungi second term awo nendandika okukubawo endobo sente mama ze yampa nzitwale ku ssomero ng'ate nzikolamu ebirala nengula akananga this one piano nakagula nenkatereka ewachali wange kati nga ngenda ku church nga ku church tebatukiriza kubeera nnyo ku byuma waliwo abali bagikolako nga tingate ffe tetukola ku byuma nga tebakkiriza buli omu kugizanyirako nengenda nga nensaba asikaali njaga kuyiga mukunanga biki nenga asikaali oluusi omutemerayo ebbiri akuuma ebisumizo bya stowa nakuwamu esawa ng'emu novaayo kati nengula kano nenkateeka ewaka ewachali wange saakatwale wa muzeeyi nga saagala bimanye nentandika okugenda nga nkayigira eyo naye takayiga nga kyewuunyisa mpaka leero naye nga yagisuzanga nenjiga nentandika kati nendicoding olumbala nga olwasooka 2008 awo ng'ovudde mu ssomero kuba tuli ku 2006 kati ate nali nviiriddeyo ddala kubanga so wakoma mu senior 2 maama ng'amanyi nsoma awo wonna nga maama amanyi nkola ki kati senior 3 yonna maama yali amanyi nsoma era nga ate tenkanya fees ze nakola ki naye nga nze sisoma nabeeranga nazo oluusi nogenda mu studio no recording akayimba okitega ebintu ebityo kubanga nasasulanga studio oluusi 7,000 kitega oli nakolera akayimba era gaye yasooka okunkolera akayimba bale bamuyita Emma producer awo nenfunawo producer yali ayiga bale bamuyita Mario nga kyali wange nnyo natandika okumpanga nembeerangawo nemulongosezangako studio na oluusi nandekangawo kati nensigala nga njiga nentandika okuyiga kati awo 2 mu S4 mama walina okakasa bwe mbadde nsoma byonna saabimusaba n'abuuka ne banyiiga nnyo nenziruka n'ewaka nenziruka ewaka nga nsula bakyali wange okumala ng'emyezi nga 6 nga siddayo nga sibakubira na ssimu nali ndi awo sister nge nansanga nangamba ddayo ewaka bakwagala bakumiisinga biki mama already yategera obuzibu bwo naye just gweddayo mwetondera okole ki mubeerewo nange nali ndi awo nenzirayo nenjogera ne maama ne taata najja ne tutuula ne twogera ne bansonyiwa at that time gwe mu kukola decision ezo walabanga ekyokuva mu ssomero it was a rightful decision or you were misled ebisa ebisinga ebeera gundi like influence mikwano ganga zobeera nazo naye nga tebera decision ntuufu at the moment naye ate oluusi asobola okuba ntuufu oba olina kyoyagala okukola musinga oba ovudde ku ssomero kubanga nze nayagalanga kukola sente n'okuyiga production n'okubeera ne studio time oba kitegera nenvaayo awo kati mu 2008 nendicodinga my first song I recorded my first song nentandika okukola ne Padema nankolerako akayimba nembeera awo nengamba kati omanyi kambeere serious nyimbe oba mbeere producer nensoka nyimba ng'ekireka banjagala nnyo ekireka bantegeera waliwo basita baawo Waikimena nakamumanya babiri weyakubira hit nali simulawanko ekireka naye ng'ate waliwo abayimbi baako bangi basiwaini baaliwo nga banene naye nze bwe najja nemba baka favor abantu ne bantegeera ne banjagala nnyo ne bwawadi mbwine okozesa linnya ki era Moscan abantu ne banjagala nnyo kati nentandika okwerecordinganga nga nze nyimba nenerecordinga nenga nembayimbira n'obuvuluvulu obwo nga era oli okumpita ku show yamala kumpayo akasente akatini ne bakireka transport kati 2010 Aizon Tio yali kyali wange nnyo
Aizonti yali chali wange nnyo kuva from 2005 mu 2010 ne tuddamu ne tusisinkana mu studio naye kati nga njizeeyizeemu kaawo studio che bale bagiyita nayigira mu studio bagiyita Hentex bweyogerere ne nkyusa 2010 ne ntandika okukolera kubanga ebyo nabiyiga 2009 wakati wa 2009 ebya production nga nfuse muyimbi kane ntandika okubiyiga kati mu 2010 nevayo nengenda mu studio bale bagiyita Concave Records simanya oba ekyaliyo ndudde okugendayo kati eyo gyenentandika nensangayo Aizonti gye yansanga netukola akayimba bakayita Jangu Nkuba Empiso akayimba ne kaleeta ensasage mu Big Talent jjukira ebiseera bya Stamina kati ngona ina Jangu Nkuba Empiso. Anyway, that was my first breakthrough. Chenyezo gamba. So breakthrough yokusooka walinga muyimbi. Yeah, in fact naina akayimba bakayita Sweet Bomb nga kakuba nnyo ku kyalo era naina kateekamu ne show bala bagita Kiswa Pub eri bweyogerere. Yeah. Iyo kuyimba kali kalungi naye kati ne when akola oluyimba lwa Izon ne lutandika okutambula ne making a decision nenga kati kambeere ki producer ebyo kuyimba mbi omuzeemuko nensigala nga nyamba abayimbi ababaze ba upcoming abo ne twewandikirawo obuyimba bwekitegeera. Yeah, so luyimba ki lwoyinza okugamba kubozo producing abayimbi bangi luyimba ki hit ki gyoyinza okugamba nti well luno luyimba lwammanyisa abantu? At the moment oluyimba olukyasinza okuba mu bulamu bwange baluyita Genda Ogule Emmotoka. Yeah, that was a big song. Naye before naye n'ennyimba nyingi zenkoze nkala abantu nga bazaagala naye nga kubanga wenakola empisa abantu balwagala nenkola oluyimba lwa Denzo bale bayita Virginity abantu ne balwagala nenkola oluyimba lwa Melody nga abantu balwagala Ring Around. So najja nkola ennyimba paka Mukama we yampa luno oluyimba ate olulwayo lwanjawuloko ya yeah. So it was a good introduction. So kati oluyimba olwo ng'ojjeko kuwetutumu lwakuwa ku ssente? Lwampa emirimu jajja. Of course kati producer okuba oluyimba era abantu bakunoonya abayimbi bakunoonya otandika okukolakolayo okwo oba okitegeera wakuba kati oluyimba ebeera experience mu bulamu bwo oluyimba luba lusoose mu bulamu bwo okubeera olw'amaanyi buli kimu kibeera surprise nti buli kimu kiba kipya otandika okuyiga ebintu ebyenjawulo kale lwajja lunsomesa ebintu bingi. How did you feel? What experience oluyimba olwo lwakulekera experience ki? Kyenasooka okutegeera ku luyimba olwo nti lw'amaanyi nti nakyusa emikwano egy'amaanyi gyatandika okunnoonya nti presenter wa radio bulijjo gwe weegomba akubira akasimu n'akubuuzaako bapresenter ba ku TV batandika okukulabamu ngo ayinamu talent okitegeera kati lwagezaako okukyusa obulamu bwange by the way okuviira ddala wentuna background yange nekye nali sisuubi ekyo in fact byebimu ku bye nali sisuubira mu bulamu bwange nti nsobola obeeraawo nenfuna essimu 10 nga zonna zigamba wakoze you did something great oba kitegeera. So it was an experience nze ku lwange. Yeah. Which Ugandan artist gwokozeeko naye n'ogamba mu butuufu omusajja ono kwegamba I have had the best experience okukolako naye ng'omuyimbi? Banjiko naye asookera ddala ye Gravity. Yeah. Gravity y'omu ku bayimbi be nali neegomba before nga sinnabakola hit e Kampala. So we yankubira essimu nanga Moscan mbadde nsaba mpe program leero ekiro ne mugamba jangu kusanga mukaaga kubanga yangamba ayagala kujja kiro nnyo ne mugamba kale ojja kujanga ku mukaaga. That is yalajja kola oluyimba lwa Lili Puzzle ebirevu bali baluddamu remix. Ye yankubira essimu in fact Puzzle yali takingambyeko Gravity nankubira essimu nanga Moscan njogedde ne Puzzle nange njagala mpe program ki leero ne muwa program nenkubira ne Puzzle nakikonfaminga ne kyali kyamaanyi nnyo kusaidi yange kubanga bye bimu ku bintu bye nali neegomba. Then n'omuyimbi omulala gwe nali neegomba mu bulamu bwange at least njaga wakiri naye tuba nga tuli ba mukwano ye Pastor Bugembe naye ate kyewunyisa nti namukolera oluyimba so experience wezitwe nti kale beba mu ku bayimbi benyinza onyumyako
banji cause kati omuyimbi nga Opafambo muganda wange tufunye moments nyingi nnyo ezesa oddala oba no kati kusinzira ku bwetulie tulinga ba Luganda nti tukola fena tweyambaga mu bintu bingi so oyabanga muganda wo. Yeah. How do you look at the production industry? Ba producer mukole nyimba omuyimbi n'omukolera oluyimba lumu buli kimu n'akifuna mu bulamu. Gwe n'okola oluyimba olwo n'ofuna erinnya nti Moscan ne bakuyitako enkya olumu otambuza bigere oli ku boda. Embeera eyo, how do you look at that experience? Nga amagezi gonna agakoze hit gwagalina nenga ate sente kugamba sente ze mufuna zezo zimala oba waliwo ekibulamu? Eyo challenge nnyo mu bulamu bwa producer in Uganda at the moment kubanga endongo ya Uganda bweri ekyali ku level yo kugamba nti oyo baby mwana muto tategeera okitegeera kati endongo yaffe nti sawa zino endongo yaffe n'abayimbi kennyini teba favoring kimala nankwadde bo balina laka nti omuntu amutegeera omuntu amumanya n'agwa mu love naye ekitali kufa ababeere no behind the scene nti ndi producer nze omwagizi kati oyinza osanga omwagizi nga tamanyi Pademan naye nga atakoledde Chameleone ennyimba nyingi ng'amuwulira buguli naye nga ye ayagala Chameleone okusinga okitegeera so nti kati Uganda saa zino music ffe ba producer akyatunyigiriza lwansonga corporate favoring nti bw'okola oluyimba lugwerawo mu studio kyovula omuyimbi w'omukolera ku bwerere nga takusasudde oba ozanya zaala wali bakomyewo naye nga ate mu nsi endala osanga nti omuyimbi mugenda okola oluyimba ne musigning endagaano nze nga producer oluyimba okiteeka royalties n'ogamba nti at least ka 10% kankabeerewo okuva ku kivulu okitegeera we bityo ekyo kibeera mu nsi endala ezikulakulanye ekyo kikola naye kati wano producer tanatuuka funa if just tukyakola wakuba tuzimba omusingi gwa producer abakola ki abajja nti yajja kutuuka akole. Waliwo abayimbi bali okoleddeko n'akola hit ngeza studio yasasula n'akomawo mu Luganda bakiyita kuzza muzigo n'akomawo n'agamba Moscan wankolera hit kwatayo zino. Sijja kulimba abayimbi beerabira nnyo omuyimbi omanye essanyu lino likwerabiza ebizibu by'obadde oyitamu abayimbi abasinga beerabira ndowooza omuyimbi eyakakikola bamita Opafambo nti n'ekivulu ekyasookera ddala yagamba Moscan ezo zikola ki nti kati omuyimbi bw'atyo tebasangeka in fact mu bulamu nti okubeera n'omuyimbi nga mukwano gwo ng'ate alowooza ku bulamu bwo nga okitegeera naye nga ekyo tekisangekasangeka era kizibu okusanga nti omuyimbi yakomya kwebaza ne wava mu kivulu ekinene ky'owulira era mpozi nga gwamunoonyeza nga ntegulamu ekyabiri awo oba okitegeera aba waakulemerako kati ate mukitegeeza kiba kivudde mu nkolagana oba olina ky'omukaka nze ate kyessa olala bw'ayagala okukola akayimba agamba namusasulako okitegeera so abayimbi kyova olaba baproducer bakyabonaabona. Apart from that challenge abaproducer balina nga ggwe challenge kyendala zo experience nze mu production career yo ezalawo omuyimbi n'akuzalawa notegeera nti yakuzala ye kale kiruma nnyo n'azalawo atya just omuntu ayinza okuba byokuba tabyagala. Waliwo omuyimbi omu eyazalawako producer yamuleeta n'agamba kikimani producer n'agende wabala teyaddamu kkuba abali bamwe Reddy Banton yali akolere wa Steve Gini n'agamba simanyi kikimani producer n'agende wabala abakabi teyaddamu kuba hit. Just kati ezalawo nze kikale kyenyinza okugamba nti omuntu anzalayo kwe kubanga kyenkola olusi tokyagala ate n'ogenda ng'okigamba abalala okitegeera naye ng'ate mwena temwagala kyekimu ne bw'okigamba tebaagala olusi gwe kyoyagala oba okitegeera so nze ku lwange oba ompisizaamu nnyo amaaso ate n'ekirala nti future yange oba ogiziikako ettaka ng'ekyo kinnuma nnyo era ze zimu ku challenge kubanga nze waliwo omuyimbi yakikolako sijja mwogera naye ye akimanyi bw'aba alaba interview okitegeera
kale kiba kibi ezo challenge ba producer abato bakisanga nnyo nti omuyimbi asobola okujja ne mukola oluyimba n'alukulekera okitegeera takuwadde ssente nti kati nze waliwo gayi gwe nakolerako teyampadde za amasanyalaze nene oluyimba yalulemera oba okitegeera kati wotunula ebintu ebityo kale olina kuba na mutima gwa kintu n'okyagala n'osigala ng'okikola mu bulambu otherwise oba weekyawa mangu oba okitegeera olowooza ki ekirina okukyuka abaproducer nabo basobole okufuna ku ssente ekyo kigenda tandikira naffe ffe kennyini tulina just kunyiiga bunyiizi ffena nga tufune eddoboozi kubanga ti gavumenti ebibiina weebiri naye ku level Uganda kweri abaliyo bagezi nnyo tusinga kyenyinza okugamba nti kati omuntu asabayo sente zo naye natazikuwa ate ng'akimanya okigenda sigala ng'oli musanyufu naye kati kyekyo batuzannya just mu ngeri eyo so saa zino tewaliwo kiyinza kuyamba Uganda endongo yabakuterera okuleka nga ffe baproducer ffe kennyini ffe abakakkanya ne tufuna eddoboozi lyaffe eri ne tukkiririza mu ekyo in fact tulina ekibiina bakitaapawo Audio Producers Association eyo yaffe era tulinamu abakulembeze tulina kye tuzimba lwansonga twagala omugijjo oguddako mu production guleme bonaabona Uganda esigale ng'ekula kubanga ate ffe tukiziika n'abajja ne bakiziika nga tewali solution Uganda ejja kuba bweto mu ndongo ate nga tuyimba nnyo Alright, alaba ETV Uganda Award XP representing tuli wano ku Tactic Studios tuline producer Moscan tugezaako okuyitaayitako mu bulamu challenges zasanze Moscan emyaka gy'omaze nga okubba ebidongo biki byo wenyumiriza mu industry byofunyemu ekisinga mu byonna ebbanga lyemaze mu ndongo omanyi waliwo kibayita ekirooto n'okuba nga kya reality nti nalootanga okubeera owakabi nalootanga okuba nga nina abantu abanzikiririzaamu nalootanga okuba n'oluyimba olukuba Uganda nenkifuna so okuba nga ekirooto kyange kyatuukirira kyekintu kyensinga okwenyumirizaamu ebisigadde bya ku nsi nti tubisangayo netukola ki naye okuba nga ekirooto kyo kituukiriza nti nze nabeerako natuuka nga neebuuza neŋŋamba naye abo abali waggulu abo bakikola batya kiba kitya naabanga akoze oluyimba olusooka n'olwokubiri naye nga gwe omaze emyaka nga 7 mu ndongo tokirina ng'olaba ng'ewamme tekisoboka okitegeera nze natuuka neŋŋamba oba ewaffe tetulina kubeera mu ndongo ebintu bikyagaanye naye surprisingly olunaku ne lutuuka kubanga nze esimu yasooka okuneewuunyisa mu bulamu bwange yali ya Mulangira Ndawusi nali muwulya bulizi ku radio nga simanyi nakumanya nti asobola okuba n'ennamba yange nga nze nnoonya ki eyiye yankuba esimu n'aŋŋamba alo njogerako ne producer Moscan nti oyogerako ne Mulangira Ndawusi webale kuba akayimba okitegeera nti asiima kale ekyo kyali kyamaanyi nnyo gyendi nti yesimu gye sinza kwerabira kubanga yesimu eyasooka okunkubira n'eŋŋamba webale naye ng'akiŋŋamba alabye ebyamaanyi bingi kale so kyansanyusa nnyo bye bimu ku achievements nze zendaba mu bulamu bwange nti ndi musanyufu ku lwekyo so tulaba yandyetaaze era okumanya Moscan besides production okukolera abayimbi endongo biki Moscan mufumbo si mufumbo bw'aba mufumbo alina abakyala bameka omanya abadongo bawasa nnyo buli kyala abaako n'omukazi omanyi bagamba buli kimu kirina time sijja gamba nti sinatuuka mu myaka girabirira mukazi naye ate era nyinza okuba nkyayagala okutuukiriza kino ekirooto kyange omanyi bwe muba ababiri muba mulina kulowooza kyekimu kati ate kyangu nnyo ofuna atalowooza nga ggwe ekino okitegeera so bye bimu ku bye neewala nti naye nga nina omwana ndi muzadde nankubadde oliravuniga si kyekyo mu biseera bya haso bingi ebibeerawo
ekyo nakyo kyaliwo mu haso zange. Gamba abalavu niga bawasa kwano like katonna giweza. No, ne kwana si kibi okuwasizaamu okitegeera lwansonga teri yeepimira time. Just buli ekintu kasita ofuna time entuufu osobola okikola. Naye nga nja kuwasa wemba kimwe njagaliza. Inshallah. Kakati producer Moscan, where do you see yourself in the next maybe 5 years? Biroto kibyolina byolaba nti mu butuufu okay nina wentuuse nkoleddeko abayimbi nga Gravity era Gravity nsubira asigadde akuleetera emirimu. Where do you see yourself? Kyotanaba kutuukiza kyogamba mu butuufu ng'endongo sinnagivaamu njagala ntuukirize kino. Nyumirwa nnyo nga buli omu agamba ndiwo kulwa Moscan. So ebiroto byange ebimu ng'ovudde kubira abayimbi just njagala nga mbeko n'omuyimbi gwe mmanagi nga si omu si babiri nti bonna batuukeyo nawankubadde mu maaso eyo bakyukamu buli omu n'afuna naye aba ne credit nti so byebimu ku bintu nze byenjagala otuukiriza mu ndongo nga sinaakuuma nti ekyo kijja tuukirira kubanga ne kino olaba kibaddewo. So byebimu ku bintu byenjagala okukola nze mu ndongo kubanga gwe mulimu gwe nasalawo okukola. Okuyingira endongo eno production ani yakusikiriza producer abaaliwo ku eyo time? Producer gwawuliranga nga akuba n'ogamba mu butuufu ono gaya akikuba. Kati nze endongo eno sirina nnyo producer gwe nali ntunulidde kuba nali nnyimba buyimbi just nga buli producer nze mwagala nkolera bulungi. Naye bwe natandika okuyiga production sayina producer gwe ntunulidde nti kyobola sirina nnyo touch z'abaproducer abo abasinga nti sirinayo gwe natunulira nnyo wabula nawulirizanga buli akola obulungi. Pozi producer yali just mukwano gwange nti yali Renex. Producer Renex yali mukwano gwange nnyo awo yakolera Bogolako natandika okufuuka wakabi nnyo nga is my close friend. So y'omu ku baproducer benyinza ogamba nti kale benalabirangako ebyakabi ebyo wawe nnotereza biki ebyo. Alright, producer Moscan, waliwo n'ekirala kyembadde njagala twogerekoko katono. Endongo eno omuntu ajja n'agikuba ekiseera kituuka n'ogivaamu. Kati ki ekiddako oba osuubira ogenda ku retiringamu ng'abalala kw'abadongo bangi 2021 abamu batandise okulaga we basonze abamu bayingira byabufuzi n'endowoozayo kyabadongo abannabitone abakola music baproducer abazanya katemba bayingira politics 2021. Okyogera kiko ky'ekyendongo ne politics ebyo byonna okubanga bitandise okulaba nti tokyayawula mu ddongo na munnabyabufuzi byonna bitandise otambulira wamu. Nze kyenyinza ogamba music yasinga politics. Amaanyi. Ng'ovudde n'okukyagamba nti amaanyi politics nga omulaba eri ne music kumpi kyenkana kyekimu. Just wakuba nti bano bwali tebeezuulanga nti basobola okukola ekyabali okitegeera. So kubanga omuyimbi abeera n'abawagizi mu bantu. Okitegeera omuyimbi akole okitegeera nti kati omuyimbi n'omunabyabufuzi ajja campaign ng'anoonya abawagizi abo. Kitegeeza bonna basobola okukunga abantu ne basanyusa abantu mu ngeri yaabwe okitegeera. So politics ne music tebyawukana nnyo. Wakuba just nti kati saa zino kijjidde mu kaseera kabi nti kiguddewo bugwi ng'abantu tebakizimba kivola tukirabamu enjawulo kingi. Naye singa kyajja nti bakizimba mpola mpola tewali nnyo njawulo politics na music. Njagala ompeeyo enjawulo oba like nga producer obeerawo n'okola oluyimba n'ogamba nti eno ngikoze genda kuba hiti oba kibanga obanga asibye akapapula omuyimbi bwajja wano n'ayimba otegererawo osobola okutegeera nti eno ejja kuba hiti. Buli luyimba lubeera hiti naye wakuba yo hiti nga yo kirabo bakikuwa kusiima by'obadde okoze nga wonaafuna award kati g'omuyimbi omuto award yo esooka ye hiti gy'okola kubeerawo mu kifo kituufu nakukola kituufu mu music
otuuka n'ogifuna hit eyo nenga buli luyimba lubeera hit wakuba just wabawo specific time omuntu gy'olina okusooka okwewa okwetegeka oleme kugwawo bugwe nenga ne lwe wasooka okuyiiya bw'olukola ng'omaze kola hit era lutambula lufuuka hit kyekikola oluyimba olufuuka hit abamu bayimba ennyimba ne zikoma mu studio bakyala baabwe n'abafamire baabwe ne baba nga bokka be baziwuliriza ekikola oluyimba hit ekisooka gw'omuyimbi tagetiyo audience kijyoyimbira then n'ekirala n'okuba ensengeka y'ebigambo omanyi waliwo kye bayita lyrics ka lyrics ezo ze zireetera omuntu olayika okuwa oluyimba lw'obudde chanti z'oba okoze flow kijyoyimbye naye ng'okusinga target generation gundi like audience gy'oba otargetinze bw'ogiwa ekituufu kyekyo kubanga munaye buli kigambo kikola hit ate amazike tegaakola wano. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Ward XP is my name. Tuli wano mu Tactic Studios. Embeera mugiraba nga bwefaanana. Tuli ne producer Monscan. Tugezaako okuwayawaya muko naye. Monscan, abayimbi abato beeyunira nnyo ba producer nga mmwe abakozeewo ku nnyimba eziwulikise. N'agamba okay, njagala nkoleko ne Monscan. Omwana okolako ne Monscan kikye yeetaagisa? Ekisooka mu byonna olina kuba ng'olina oluyimba oluwandiika bw'obeera n'oluyimba kati n'ekirala olina kubaayo ne ka facilitation akatonotono just sijja kugamba sente bwe ziti kubanga munnaye buli omu alina kyasobola ate ng'oluusi ekitono akirina so gwe nga gw'obayambi otya? Nze kyennyinza oyambira omuyimbi just mubuulira strategy mwalina like okubeera mu ndongwe strategy oluyimba aluyimbi atya nkuwabulako just mu studio nenkulya newawo olina at least okuteeka oluyimba okubanga lukola ki luwulikirwa eri abantu kati omwana ali eyo omuto nsaba gwe kennyini omweweere ennamba yo yenna ayagala okukubira for business for any inquiries abeere ng'asobola okukufuna. Ennamba eri noti 7 noti 5 noti 4 noti 7 00 33 oba kanjiddemu mu lulimi lw'ensingo otegeera 0705 04 0733 namba yange. Alright, so kyekisembayo eri abawagizi bo ba artists bonna abo zokolera nabo bonna abakwagala? Just mbaagala nnyo ate nabo beebala okuba nga bawagira endongo. Abannayuganda bali supportive bawagira nnyo wakuba just nnaku zino nti endongo yajjamu nnyo ebyobufuzi nti bibuzaabuza kati buli omu atunulira omuyimbi nga buli omu atunulira munne mu ango ndala oba kitegera naye nga basigale nga bali ku mulamwa. Omuyimbi aba muyimbi ne bwagenda mu politics asigala muyimbi ayimba kitegeera. Alright, ETV Uganda Ward XP. Yes, that's where we've been. Tactic Studios, producer Monscan. Tubadde tuwayawaya muko naye olugendo lwe yatandikirawo okusoma yatandika ddi atugambe yasooka kubeera muyimbi n'ayingira okukuba endongo nga producer until where he is now. Ennyimba azikoze hiti azifulumiza. Mwebale nnyo kuba nti mwekumira ku mukutu. I want to thank you guys for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Mbasaba ekintu kimu bw'oba oli mupya wano kindly subscribe to our channel. After subscribing, click on the bell notification button. Bw'omala oklikika ku bell notification button, likinga, tekawo comment yawo. Oyinza n'otubuulira selebu ki, muyimbi ki gw'oyagala tukuleetere mu interview yaffe eddako. Ward XP gemanya ku kamera nkoze ne Morris Fresh Eyes. Thank you guys for watching. Yonna gye musinziira. Ka video mukasharinge, mukalikinge kansubire nti olina kyoyizeemu. It has been an interesting, informative and educative interview. Olabye muganda waffe gye yatandikira obulamu. Life has always not been easy. Naye at least awaguza alina waatuuse. ETV Uganda Ward XP gemanya. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching.